okuzza bujja ekitiibwa kya bannamateeka naddala abakoze omulimu guno nga bamaze emyaka egiwera ddala 10 n'okusukka. Akulira ekitongole kya bannamateeka kiyite Uganda Law Society, Francis Gimara agamba balina okuweebwa ekitiibwa eky'obwa puliida omukuukuutivu kiyite Senior Counsel. Ekitiibwa kya puliida omukuukuutivu kye kitiibwa ekiweebwa bannamateeka naddala abakoze omulimu gwabwe mu mulambulukufu nga tebalina nakamogo konna. Okusinziira ku munnamateeka Gimara Francis, bannamateeka abali mu kukola omulimu gw'amateeka bawera ddala 2300 nga naye ku bano tewali yali afunye ekitiibwa eky'obwa puliida omukuukuutivu. Nga eyasembayo okufuna ekitiibwa kino yali munnamateeka omugenzi Henry Kayondo nga kyamwebwa mu mwaka gwa 1986. It is the pinnacle of legal practice, and it is a rank of professional respect, and it is a rank that is given to the very best of the best. So we revived it because the last senior counsel was Henry Kayondo in 1986, and we thought that with the growing number of lawyers today on the roll we have with Uganda Law Society, we have almost 2,300 members. So this scheme is to help us mentor young lawyers and provide something for them to look up to. Wabula ekitiibwa kya puliida omukuukuutivu olina kukikolerera kuba okukifuna olina kubanga omulimu gw'amateeka oguluddemu emyaka egiwera ddala 10 n'okudda waggulu ng'era olina okuba nga teweenyigirangako mu kulya enguzi. People who qualify automatically, okay? Anyone who has been appointed and has served as Attorney General, the regulations provide that they automatically are eligible to be conferred as senior counsel. Now, the other category that is not Attorney General, but you're a member of the bar, whether in government or in private practice, it is not automatic, okay? Yes, you must, minimum, you have practiced is 10 years. Then you must have something exceptional, that you possess something that has brought you extreme good repute in the profession. Gimara annyonnyodde nti ekitiibwa kino kisobola okuggyibwako singa munnamateeka ogezaako okusiiwuka empisa. N'olw'ensonga eyo bagenda kuteekawo amateeka ng'anaaba agamenye waakuggyibwako ekitiibwa kino. I mean that if you are made senior counsel, you even have a higher duty, you know? You are like a priest in the church. You must remain as moral as you can. And if you get off the route, you know, then we are proposing that they can revoke that title of senior counsel should you be found engaged in acts of indiscipline, you know. The other recommendation is the law says there will only be 3 every year. That law was done in 1977 when lawyers were few. But now you have many lawyers. We probably would want to increase that to 25 every year. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.